bw'olekako ebikoola bino nga bingi, ekimuli kiyinza okwekweka mu bikoola ebyo, enjuki eri n'erema okubeera ng'eraba ekimuli, kitegeeza nti ebeera loosi. Ekimuli ekitagwako, ekitaguddeeko njuki libeera ng'eggi ery'enkoko eritagenzeeko mpanga, empanga lyetawakisizza, kati n'ekimuli kiri bwe kiri. Enjuki bw'etagwako kitegeeza tofunyeemu. N'olwekyo tugenda tunojjolamu, tuli mu kye tuyita okusalira obutunda bwaffe. Tujja musobola olaba akatunda oli n'akalekera agakoola nga gangi, n'ekitangaala nga tekimala, kitegeeza nti akatunda ko si ka mutindo, kubanga twetaaga ekitangaala okuva ku njuba. Kati ebikoola bisakaatidde katunda, tebigaganya kuyita mu kitangaala kino eky'obulamu, kubanga ebimera byetaaga ekitangaala okusobola okubeera nga bikula bulungi. N'olwekyo omulimi ekyo osaanidde okubeera ng'okimanya. Tugenda tunojjolamu mpola mpola obukoola obukuliridde, obwengereredde, ne tubeera nga tubuggyamu. Obwolaba obutalina nnyo mugaso, genda ng'obunojjolamu mpola 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 mpola. Ddakiika 24 ze zibula okubeera nga tuyingira mu ssaawa 9. Wali ku ssaawa 9 nja kubeera nga mbeerekereza, mbakwasa bannabyamizannyo batuuse dda, beetimire bamaze dda okubeera ng'atuuka, ajja kubeera nga gyali ku ssaawa 9. Abeere nga bongerayo mu pulogulaamu ey'ebyemizannyo munaamanyira ate ebifa mu nsiike ey'ebyemizannyo. Bw'oba gy'oli ng'olina ekibuuzo ky'obuuza ku bye twakalaba, osobola okubeera ng'oyita ku 0705 699 eya SMS kw'ossa ne WhatsApp, ate eya studio eri 0705 822 22. Ojja okubeera ng'oyita, osobola okubeera nga mwana wattu obuuza ekibuuzo ky'obuuza ku nsonga gye tutunuddeko ey'akatunda. Obutunda tugambye bunogeemu ebikoola, busobole okubeera nga bufuna ekitangaala ekiwumala, okusobola okubeera nga butambulira ddala bulungi. Akatunda akalabiriddwa obulungi, buli kikolo kikuba ekimuli ekirungi era nga osobola okubeera ng'obufuniramu ddala bulungi. N'olwekyo mu bulabirire bulungi, so nga zisobola okubeera nga zitambulira ddala bulungi. Kankolemu katono bwe nti tukomawo. Ekirooto ky'ekitongole ky'abakyala bannamawulire Uganda Media Women's Association kiri nti abakyala, abaana n'abaami okukola okusalawo okuba namaddala mazima n'obwenkanya, wabula nga bafunye okumanyisibwa okumala.